Ekirooto ng'odda ku ssomero kitegeeza ki? Bannaye njagala owulirize bulungi nnyo akantu kano. Lindako okatwale. Abantu bangi bali kuno olw'akuba baafuna platform etali za kusasulira boogera ebintu bye batamanyi. Bannaye mu bulamu tulina kye tuyita obutonde ne wabaawo ne kye tuyita obuzaale. Bampita Godfather. Ggwe ne bazadde bo bemwe be bayita obuzaale. Ebintu bino bye muwakanya mbu simanya mpewo simanya biki bye bayita obutonde. Buli muntu yenna alina empewo ez'emabegawe. Kubanga ezimu zizaalibwa naffe mu madiini gonna ddayo ekisome. Ate endala bajjajjaffe be baazikola mirembe giri ng'ab'amadiini tebannajja ne zijja nga zitulondoola. Kaakati ekirooto ekyo nti oloota odda ku ssomero kirooto kya mpewo ziba zirina obubaka bwe zikuwa nti oyina w'oli naye weetaaga osome. Naye okusomaku kyova olaba ebirooto byammwe mwenna bijja bisiŋŋana si bye bimu. Waliwo abaloota nga muli mu yunivasite, waliwo abaloota nga muli mu secondary, waliwo abaloota nga muli mu primary ziri ez'edda, waliwo abaloota nga muli mu kkubo mugenda bugenzi ku ssomero naye nga temutuukanga ku ssomero, waliwo abaloota nga muli mu bibuuzo naye ng'ebyokuddamu tobimanyi nga tolina na kyotegeera, waliwo abaloota nga musoma naye ng'essomero ly'olimu olinga omugwira toweeyagala, abaana tobamanyi, byonna olaba byaggete. Kati waliwo omwana omu yagambye mu nze nkiroota naye nze ngenda bugenzi mu maaso, nze baŋŋamba kidda mabega naye nze ngenda bugenzi mu maaso. Gw'ogenda bugenzi mu maaso oyina ki mu nsi? Ekintu ky'oyina ng'eki ky'oyina lisiiti ya ssimu, toyina kyapa, toyina mataka, mpozi n'obusente ku akawunti. Goza sente ziri ku akawunti zigenda kukola ki? Obuzaale tebuyina maanyi ku butonde. Bw'oba oyagala okumanya empewo, bw'oba oyagala okumanya eddiini, sooka omanye obuyinza bwa sitaani. Bw'oba tomanyi busobozi n'amaanyi ga sitaani, kitegeeza tosobola kumanya ddiini. Bw'oba owakanya sitaani, obeera tosobola kukkiririza mu Katonda. Kubanga sitaani yali muntu wa Katonda, yali malayika ya Katonda, n'agigoba ng'emujeemedde mu madiini gonna. Naye sitaani agamba Katonda nti mpa obusobozi mbuze abantu bo olabemu abakukkiriza n'abakujeemera. Katonda yakkiriza. Era bw'otunuulira Katonda mu kifo ky'okutta sitaani, Katonda yatta Yesu n'alekawo sitaani. Katonda yatwala Muhammad n'alekawo sitaani. Kugezesa bantu. Kati amasitaani gano empewo z'ekika ze tuyita amasitaani gayina obuyinza n'amaanyi obuva eri Katonda obusinga obw'omuntu wa bulijjo. Era bwe tujja mu sitaani ne tumuggyawo, kyaki zonna zigwa, kuba kyaki zonna zeesoma mu kulwanyisa sitaani. Naye ate gwe omulokola atali pasita owoza ebyo tebiriiyo, oyo sitaani taliyo, sitaani takola. Nga pasita wo kwayimiridde mu kugoba demonizi. Demonizi singa zivaawo wabaawo kyaki eriwo. Sitaani zeeze empewo. Kakati empewo ezo ekuloosa ng'odda ku ssomero bagiyita kabaka bulamu. Y'empewo esinga amaanyi mu mpewo zonna. Y'empewo ekulira ze bayita obutonde. Y'empewo ekulira kye bayita obuzaale. Bw'oba tomanyi bunene bwa opponenti wo, bw'oba tomanyi buzito bwa opponenti wo, kitegeeza tosobola mulwanyisa n'omuwangula. Katugende mu bikonde basooka kuwa vidiyo ya opponent engeri gy'alwanamu. Katugende mu mupiira basooka kuwa vidiyo ya opponent team n'olaba enzannya yaayo n'olyoka ogyeŋŋanga. Kati buli w'oba toyagala kuyiga ojja kusanga obuzibu ng'ebizibu bikutuukako naye nga tomanyi kibitegeeza. Kati nze nsobola okuzeewala n'ozirwanyisa kubanga mmanyi kye kitegeeza. Empewo bazeggyako mitendera ena. Empewo bazimaliriza naye zimaliriza ku wanvu. Ate oba oyina zisinza ng'amadiini bwe bagasinza, akano ne bamusinza mu madiini. Empewo baziwugula bazeegobako. Empewo bazisindiikiriza n'owulira oli ng'agamba nti bali basindiikiriza empewo zibonyeebonye ffe. Empewo bazisiba akakalu. Bajjajjammwe naddala abasiraamu bedda kye baakolanga. Mu abantu abagenda mu nsiko eyo mu Bibira ne musangayo akantu ke baazimba ng'akasiisira akalimu akantu akalinga akatebe. Naye leero empewo tezikyakkiriza nnyo katuulamu. Kubanga baazikoleranga baga nti kuffe katugende tunoonye ssente tukomewo tubakoleko. Naye bwe tubaye tubakozeeko temutuluma, abaana baffe bajja bakolako. Abaana baffe batabakolako, abazzukulu babakoleko. Kati empewo zigumiikiriza mpaka ku bazzukulu. Bw'oloota obubenje. What does it mean dreaming about car accidents? Bw'oloota obubenje.
bw'oloota ebigo ng'ogwa, bw'oloota abasirikale nga bakusiba, bw'oloota amakomera ng'oli mu makomera, bw'oloota ensanafu nga zikuzinzeeko zikuluma, ebyo byonna ebirooto bitegeeza ekintu kyekimu. Byonna bitegeeza nti byokola oli mu kutambula, olaba oli mu lugendo lwo, oli mu bizinensi, oli mu kusoma, oli mu bufumbo, oli naye byonna tebiina lugendo. Olunaku lugenda kukya lumu, buli kimu kikusobere ng'omuntu bw'abeera ng'agudde kabenje, oba ng'olunaku bwe lukya lumu omunobera ng'otudde awo agamba ssebo tukwetaagako fayiro namba y'eno oba referensi y'eno, ne bamutwala mu kkooti ne bamuteeka eruzira. Oba ng'omuntu mmoroka bw'enaaba mu kabenje n'afa oba n'alemala oba obulamu bwe obuddirira ng'avudde mu kabenje, kale kye kirooto ekyo. Oba oloosa oli mu kabenje aye naddala emmoroka obulamu bw'ogiroota bwe bulamu bw'oba otambuliramu. Bw'oloota edduka sipiidi etomera ogivugirayo mu bikata, ogivugirayo mu nsiko, n'obulamu bwe butyo buba buli mu byokola. Bw'oloota ogwa ku bubenje okola ki? Obulamu bwo olugendo zeero. Eyo kirooto kya malogo, kirooto kya mpalana, kirooto kya ntwe, kirooto kya nfuyirizi, kirooto kya basiraanya. Bampita Godfather. Si kirooto kirungi. Ate nze nabagamba, leka inazeeyo ku mbeera yange eya ddala, nabagamba ebirooto bino bikuvuga mu life yo eya bulijjo. Buli kirooto ky'ofuna kiba ne meaning yakyo mu bulamu bwo. Oli bw'agamba musima ebirooto biva ku kibyolowoozezaako emisana, birolowooza okwegatta ne maama wo, dirwerowooza okwegatta ne taata wo, olyoke okifune mu birooto buli kaseera. Ampita Godfather, mbeere bulungi.